obadde okimanyi nti abawagizi ba Bobi Wine bebatanudde Frank Gashumba okuba nti afuna omukyala ku myaka 4 ankiddamu. Obadde okimanyi nti abawagizi ba Bobi Wine batanudde Frank Gashumba yes naba nti afuna omukyala ku myaka 4. Tukwaniriza natera ku mukutu gwaffe omuganzi gumanyikiddwa nga Uganda mu Kamoli amanya ndidobozi pampita ntambi Jimso Rich Boy Maxud Junior. Webale kwa nti otambula naffe 24/7 okuba nti osubscribinga gwe ya subscribinga ate gwe atanaba kuba nti osubscribinga ngambya nti olinze ki olinze bide oba olinze ki subscribinga tubere tutambula ffenna ate nga oliwaddembe okuba nti oleka opinion yo mu comment section awo wampola mpola ne tufuna opinion yo no tuwulira ku nsonga ze tuba tutaddeyo kyozirowoozaako because opinion yo nayo emataringa mu bifa mu ggwanga so n'olwekyo oliwaddembe okuba nti oleka opinion yo mpolampola. Now omusajja mukulu amanyikiddwa nga Frank Gashumba amaze ebbanga ddene nga omusajja ono muwuulu era nga omusajja ono abadde talina mukyala yadde abadde mufumbwe fofololofo era nga abantu abasinga baali bamugamba nti yatomera endiga n'okutandika okuba nti bakubba ebituli mu kuba nti agamba nga bwe yazaala mu Sarah Gashumba. Now Frank Gashumba yavaayo n'agezaako kuba nti he attacks Bobi Wine the other way around ng'avaayo ng'agamba nga ye Bobi Wine bwali omwana omuto biki n'ebisigaddewo. Wano nno abawagizi ba Bobi Wine batandika okuba nti bamwambalira n'okumubuuza kajojijoji w'ebibuuzo ebyamuviiriddeko n'okuba nti apakuka. Like Frank Gashumba yagamba nga Bobi Wine batalina buvunaanyizibwa kugatta n'okuba mbu tasanyidde kuba nti yesimba ku kulembeze we ku myaka gy'alina okuba nti mbuye talina responsibility. Wano mu Uganda ne mu Buganda tukimanyi nti omusajja atuukiridde owannamaddala abeerako n'omuntu gw'alabirira bwe bataba abaana abeera n'omukyala era nga Frank Gashumba mu kusooka yali atulaga bambi muwalaawe bwe yakula n'atandika okufuna nti naye afuna obuvunaanyizibwa era nga mu kufuna obuvunaanyizibwa God's plan yamutwala nga Frank Gashumba talina gwasobola kuba nti asigala naye mpolampola era nga mu kuba nti alumba Bobi Wine batandika okuba nti babuuza Frank Gashumba ebibuuzo mpolampola. Recently abawagizi abo bene bafudde ne bamugamba nti gweoyasama nnyo n'oyogera nnyo ku bintu ebifa ku Bobi Wine naye nga atofudde ku makago musajja gwe otugamba nga bwoli responsible kiki ekikufuula okuba nti oli responsible. Njagala oveeyo tulage kuboolabirira tolina mukyala tolina mwana gw'olabirira because omwana gwe wali otulaga yatambulamu bamuwasa naye alina balabirira naye ate gwe omusajja eyefuula omukukunavu ate omugezigezi tolina mukyala ku myaka gy'olina ku myaka 4 ambwatyo nga n'enseke zazirikira da mukuba nti abagizi bamutaddeko pressure. Musajja mukulu amanyikiddwa nga Frank Gashumba yasazeewo kuba nti agenda afunayo kabebi akapya ate ng'omwana ono gwe yafunye almost yenkana ne muwalawe emyaka. Omwana ono alina emyaka 24 era nga Frank Gashumba saawa zino wetwogerera ali mu system. Amawulire ge tufuna kitegeeza okuba nti omwana ono abadde mu nsi za Bungereza ng'alinamu akasente era abamu batandise okugamba mbu Frank Gashumba ali mugezaako kuba nti akozesa oba akola lukujjukujju kuba nti afera mwana ono kyesimanyi oba kituufu oba si kituufu. Ate nga waliwo amawulire blogger omu ge yavaayo n'afulumya amanyikiddwa nga Rita Kagwa kiri ku record ng'avaayo ng'ategeeza eggwanga nga Frank Gashumba bwali rapist era bwe yagezaako okuba nti arapinga mwalawe bwe yagezaako okuba nti akuza mpolampola amanyikiddwa nga Aisha Nabukeera. Kirabika mu kuba nti Frank Gashumba bino byonna abiddamu wamu omusajja ono yasazeewo okuba nti ajavaayo atulaga omukyala we oba omukyala gwalina mu maka ge essaawa zino era nga atandise okuba nti amukuba ku social media ensi yonna mumanye. Research atulaga nti omukyala ono
alimu olunyalwanda kugata n'oluzunguzungu ngamba mukyalo ono mbu munnabulaaya. So byebyo Frank Gashumba akoye abawagizi ba Bobi Wine n'aba People Power kuba nti bamuyisaamu amaaso nga bamugamba nti ye tali responsibility. Yasazeewo kuba nti mu busungu obw'ekitalo afuna akaana embooko era nga yakatandise okuba nti akateeka ku mitimbagano gye egya social media. So kyekiseera okuba nti nkwegamba nti abantu basirika like Frank Gashumba asobole okuba nti naye atambuza emirimu gye gy'omu kisenge. Tetumanyi oba Frank Gashumba anaamalako oba akyasobola okuba nti akwasaganya ensonga z'omu kisenge kubanga ono omuwala alinga mupya ayinza okuba nti amukutulira mu kitanda ne tuziika enkeera. Bino n'ebirala bye boolina mu episodes zaffe ziddako. Sikadde Ntambi Kimso. You can follow me on Facebook nkozesa Ntambi Kimso, then ku Twitter nkozesa Jimso 16. Osobola okunoonyaako ne tunyumyamu mpola mpola. Bye bye.